wamuna benjuyo bonna kadde waffe Supreme Mufti Ssebo ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda wamu n'omumyuka n'obukulembeze obudde embuga Maama Nabagereka wamu n'enju ya Beene Ssebo omulangira Wasajja wamu n'oli olulangira abakulembeze kuva mu gavumenti ewakati abakulembeze b'opposition abakulembeze mwenna bakungubazi bannaffe mwenna Bassebo ne bannyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Mbuga wadde nga banyanjudde nga akulira oludda oluwabula gavumenti naye amazima amatuufu ffe tetuwabula gavumenti ffe tuli ludda olwagala okuggyako gavumenti. Ekibiina kyenkulembedde naffe tuuse okusaasira kwaffe gy'oli n'ab'enjuyo olw'okufiirwako maama. Mawulire ga nnaku nnyo tumanyi nti omuzadde ne bw'aba akuza atya maama asigala maama era omukwano gwa maama teguddizibwawo. So nga tukusaasira tufumiitiriza obulumi bw'oyitamu olw'okuviirwako maama. Nze ennaku ntono nnyo naziise jjajjange Hajati Aida Kyosimba Onaanya ng'ate abadde mukulu ddala myaka 15 ne obulumi obwo ng'ate jjajja azaala maama si maama ne obulumi obwo paka kati tebunaggwaawo. So tukusaasira mukadde wange olw'okuviibwako maama. Omwaka guno tekibusibwabusibwa nti togumazeeko mu ssanyu ne tusaba Oweekitiibwa Allah maama musaasire byonna ebyamusobako amugaziize kabuli ye era mmwe Jannah Firdaus. Nawe mukadde wange tukusabira omwaka ogujja ogutandika ekiro kya leero Allah akunyiga ebiwundu akubagize akwesuubi bwe wamu n'ab'enjuyo n'obusiraamu bwonna tubasaasira era munzikirize nkozesa omukisa guno okubaagaliza omwaka omupya omulungi ogujjudde essuubi ogujjudde n'okubagizibwa. Tukusaasidde nnyo jjajjaffe wamu n'ab'enjuyo bonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanzeege olw'obubaka obwo omukulu agambye leader of opposition Honorable Ssenyonyi waali wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Oluvannyuma lw'obubaka obwo njagala okutwala omukisa guno ogw'enjawulo okuyita mukadde waffe Katikkiro wa Buganda ajje atuwe obubaka obuvudde embuga. Ssebo Mbuga Mulangira Lukanga n'ab'enju ey'oku lusozi luno Kibuli. So omumyuka wa Supreme Mufti ne bakadde baffe bonna mu ddiini abali wano, nyabo Prime Minister Maama Nabagereka, bannaalinnya abalangira n'abambejja, omumyuka asooka wa Katikkiro, Sipiika ne baminisita ba Ssaabasajja, omukulu w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka mu Parliament,
Lord Mayor, mwenna abantu abakuŋŋaanye wano olwaleero, olunaku lwajjo twafunye amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono n'ennyiike nnyingi, era Ssaabasajja Kabaka antumye okusaasira Mbuga n'Omulangira Lukanga, naye n'abalangira n'abambejja bonna ab'enju y'Omulangira Badru Kakungulu.